Ibrahim Ssemuju Nganda bwe yabadde ku lukuŋŋaana lwe yakubye mu Kira municipality yagambye nti olaba bali batunula mu opposition yonna abakulembera opposition yadde agamba ndowooza ku NUP ne balaba nti shadow minister wa finance alina kubeera Ssemuju Nganda. Ssemuju kino kisibwe gusoso kyogera soka yagamba ku bafutu sojja nti newe munaavuma abantu ne mukola mutya olunaku lujja kukya nga Kyagulanyi akutte obuyinza bw'anabanga abukutte era obwa minisita ajja kunoonyaamu kaliba z'aba Ssemuju abawa bwa minisita ne bamuvuma naye era wadde bamuvuma ndowooza ge gaali amazima. Kati bwe yabadde mu Kira mu lukuŋŋaana lwe yakubye yagambye nti baatunulatunula ne balaba nti nze nsaana okuba shadow minister finance kitegeeza nnyina obusobozi. Tugenda kunyumya emboozi ezibadde mu weekend tujja kutandikirako mu Kira municipality kwaniriza nnyo olwaleero nkubuzaako nti osiibye otya afunye okusomoozebwa ofiiriddwa olwaziza n'okusomoozebwa okulala nkusaasidde nnyo asootuka ku buwanguzi nkuyozaayoza nze Matiya Ssekanjako tuli ku MS Media tuze nate twogere ebigambo bingi ebibadde mu weekend. Politics atambudde abadde muyitirivu nnyo buli omu enkuŋŋaana zibaddewo nalabye Luswa nga abantu afukamirira abafukamirire aba NUP olukuŋŋaana lwe baakubye nalwo nalulabye. Tugenze okuva mu weekend nga tulinamu unopposite nga Fiona Nyamutoolo. Ebyobufuzi mu bufunze bitambula abanoonyi ba president banoonya akalulu abaka ba parliament kyekimu bakansala abagolo bakansala kyekimu lord mayor kyekimu ba mayors chairman LC 3 chairman LC 5 bali mu kunoonya akalulu basaba kituyita mandate ya wano eba ya myaka 5 mu bufunze basaba buyinza eri bannansi because obuyinza buli mbannansi ballot paper eyo gyogenda n'otiikinga akalulu obuyinza we buli. So Ssemuju ekituufu kiri nti olukuŋŋaana lwadde lw'amaanyi nnyo nga bw'okiwulira olwa Ssemuju mu Kira municipality. Kira municipality 2021 yasalawo wa FDC agikwatira bendera wadde nga NUP yalina omuyaga. Kati ku luno Ssemuju alina ba opponents aba NRM independent n'aba nowa NUP n'abebibiina ebirala nabo bagamba naffe twetaaga okukwata ku buyinza naye nabagamba nti Ssemuju amaanyi galina mu Kira municipality talina amaanyi nti abawa ssente abakira naye essuubi kubanga obukulembeze it's all about kuzza mu bantu ssuubi essuubi lyabazizzamu emyaka 5 limuwa mandate endala ya myaka 5 abamu ndowooza yabadde omugenyi omukulu awo era omwogezi omukulu yabadde Ssaalongo Erias Lukwago naye era naye ali mu kulwana kukomawo ng'omulodi wa Kampala. Jjukira bye twalabye mu nkuŋŋaana eziwedde eza Lukwago nga ndaba Ssewanyana ayogera ebigambo ebya okulangira omuntu era nalabye nga bali mweza kikozesanga omupiira okusobola okusamba empiki z'ebyobufuzi obulungi. Naye tusooke wa Ssemuju Nganda. Ssemuju capacity agina capability experience etc. Lwaki yafuna obuganzi bwajja 2011 ekitundu ekyo kyakiikirirwa nga Samuel Kaleganjuba owa FDC yali senior nga ne bwe yali yagadde kaadi bali badde bagimuddiza naye Ssemuju yali omuwandiisi w'amawulire mu Observer obudde obwo ng'amaze olekulira mu Observer akwataganye ne bano abasuubi 2011 the gang of 7 that is Erias Lukwago Kasibante Moses Mpuga Mathias Segona Namboze Muwanga ne Ssemuju. Kati Kaleganjuba yasalawo okulekera omusajja ono Ssemuju omuvubuka omuto because Kaleganjuba yali senior era nga bemu ku batandisi ba FDC naye yasalawo omulekera olw'ebirowoozo bye yalina olwa kye yamulabamu. Kati emitima gy'abantu okuva olwazze agigulu olw'okwogera ku nsonga z'abantu abantu be yakuŋŋaanyizzaawo abalabye ku butambi mu bulabe babadde bayitirivu nga bw'okiwulira era nga bonna bagamba nti gwe tujja kuwa akalulu. Kati credibility ye yazimbibwa okuba nti ye nga Ssemuju Nganda yagaana okutagalatagala mu 2021 n'agaana okuva mu FDC ogenda mu NUP because NUP yali ready okumuwa tikiti kubanga capacity capability n'ebirala kubanga singa yamuwa tikiti netagimuddiza ku luno byandibadde birala byandibadde nga bolabe wa Segona kuba ne Segona amanya kyagalina n'olw'okutagala okwo
abantu ne batayagala kumwesiga mangu ba speed. So olukungana lwe lwade lw'amaanyi. George Musisi naye olukungana lwe nalulaba nalwo lwali lw'amaanyi. Bono babiri si babi. George munnamateeka muntu mulamu. Ssemujju munnamawulire muntu mulamu, researcher n'ebirala. Naye kubana ababiri era wakira balina olondako omu anasinga okutunda ebirowoozo kubanga kuba kutunda ebirowoozo bitunda eri abantu boguza ebirowoozo be bakuwa mandate y'emyaka 5 oba okugikujjako. Kati kyo kimu kukyadde mu weekend nti olukungana lwe lwasazeewo okuleeta abantu okuwuliriza kubanga abantu balina okujja ku lukungana okuwuliriza ebirowoozo ono byaleeta eri abantu. Kati ebirowoozo bye byabadde by'amaanyi eri abantu nalabye abantu endulu ze bakuba mpitirivu wadde nga bannabyabufuzi oli ajja nono najja buli omu endulu ne zivuga naye tewabadde attack nti kulumbagana gundi kubanga era yakolako state n'agamba nti nze Kyagulanyi simulinaako buzibu bano abatulaba n'abatugeraageranya n'abalina bye beenoonyeza be bayagala okuliyetingawo differences. Era over the weekend mubaddemu ensonga endala mpitirivu ensonga eya Ssemujju nga tugivuddeko nga tetunaba kugivaako. PFF wakakati waneeno buli kibiina kiri mu kunoonya kireeta kitya omubaka oba ababaka kubanga jjukira Ssemujju ng'omuntu wa PFF naye ate Shadow Minister of Finance. Shadow Minister ye Minister w'ekisiikirize ow'oludda olwabula gavumenti yakola alternative budget nti bwe budget ya trillion 7.2 ye Uganda trillion fenga alternative government Ssemujju nga ye leader waawo aganti tujja kufuna zijja kuba trillion 5.2 kati aleeta kituyita alternative budget aleeta ekiyinza okukola. Entalo nzirabyeko mu weekend eno ndabye Mulyanyama ng'alumba Lukwago. I think Mulyanyama yandibadde anoonya akalulu ke kubanga kati waneeno buli mbuzi ku nkondo yaayo luno lwe yalwa mu nnyindo kubanga ojja kutandika olutalo ate Lukwago wangule gwosigaleyo wano wafuna tikiti ekyokufuna owa NUP yenna owa NRM yenna owa DP yenna owa FDC yenna UPC yenna okufuna tikiti y'ekibiina ky'ebyobufuzi tekikufuula nti omaze okuwangula ekifo ekyo. Tikiti eringa luguudo eringa mmotoka egenda okutwala ku luguudo otandika okutambula naye na destination kubeera mubaka wa parliament kubeera kansala kubeera meya kubeera road kansala kubeera chairman LC 5. Kati olumu entale eziteetakisa tezeetaaga mu byabufuzi nti gwe wakuba olina ekiruyi kyo ku Lukwago ogenze katuuti oganye n'okwogera by'onaakolera abantu otandise okukomerera Erias Lukwago olw'okuba nti mulina embeera zammwe okuva mu KCCA n'ebirala. Awo wooli waliwo abawagizi ba Kyagulanyi waliwo abawagizi bo waliwo abawagizi ba Lukwago abayinza okukuma akalulu olw'okuba nti oyogedde ku Lukwago. Kati entale ziteetagisa Mulyanyama ekisooka yandibadde azivaamu ne banne we bafaanagana Mulyanyama ono simanya Ow'Eddembe ono Zahara Luyirika bano bonna besimbye mu Kampala kyobola Shami Malende ye yasirika kizibu okukwata akazindalo n'akomerera Erias Lukwago kubanga Erias Lukwago bw'anajja gwe n'ogana okugguka ate ng'enkya ogenda kumwetaaga ogenda kikola otya. Waliwo ebyetaagisa okukomerera munno waliwo ebiteetaagisa waliwo wekyetaaga nti kyolina okukola olina gwengo munnabyabufuzi olina kutunda birowoozo byawo kubanga tekirina kikugasa kukwata muzindaalo n'oyogera essaawa nnamba ng'olina gw'ovuma bye nalabye Masaka bye nalabye Kyaggwe n'okwata omuzindaalo essaawa nnamba ng'olina gw'ovuma n'oguvaako nga toyogedde byogenda kukolera bantu ekyo nakyo kiraga bunafu eri munnabyabufuzi isooka talina birowoozo byatunda eribbo because ebyobufuzi kutunda birowoozo era ebirowoozo birina ovuganya wakati mu katale akatale ye public be bantu abazze ku lukuŋŋaana lwo obaguza birowoozo ki kwoli nti baba bagamba nti kino kiri bwe kiti kubanga mu birowoozo mwe tujja enkulaakulana mu birowoozo bya 96 mwe twajja enkulaakulana ey'abanna basome birowoozo bya 21 mwe twajja enkulaakulana ey'okugyawo omusolo gw'omutwe kati ebirowoozo by'otunda biyambako abantu biyambako even government naye wenyini bikuyamba kubanga omuntu asogamba omusajja tatuwadde ssente naye alina kyayogedde ekikulu. Kati nalabye Mulyanyama
ne tiimu yonna ya NUP naddala mu Kampala ng'amaanyi agasinga bagatadde ku Erias Lukwago. Kati ate obulabo obuliwo nti Erias Lukwago bwakwata omuzindalo tabaddiza. Ye abagamba nti emyala gituli bubi, kasasira tuli bubi, kino kituli bubi ne kino kituli bubi, naye nze ng'ayagala obwa Lord Mayor ekisanja kino ekijja 2026 mumpe kino so kikolera bwenti. Kati okwo kwe kusoomozebwa era awo ye wabayitirako. Kubanga okulwanako kubeerawo mu byobufuzi. Trump alwana, Ruto alwana, Ramaphosa alwana. Mention gwe gwowulira gw'omanyi munnabyabufuzi buli omu alwana, naye alwana mukadde akeetaagisa. Waliwo akadde nga buli omu alina kwefaako, wadde tubeeranga ttiimu, mubeerenga ttiimu mwena ku campaign, ne mutuula ne mutandika okwogera ebirowoozo, ne mutandika okwogera n'abantu, naye waliwo wootuula gwe n'okola reflection gwe kennyini ne weekuba mu ttooki n'ogamba ekituufu tubadde wano olukuŋŋaana lubadde lw'amaanyi, lubadde wajewero Ssennyonyi ye ng'omuntu, naye nze bwe nzirayo mu constituency yange ewange ekiri kitya. Kubanga osobola okubeera n'okusoomozebwa gwe ng'omuntu wadde muli bangi, naye nga gwena okusoomozebwa kwa ssente, olina okusoomozebwa kw'abawagizi, olina okusoomozebwa nga olukuŋŋaana olwo lubaddeko abantu okubya enduulu, naye nga bw'oddayo mu constituency yo olina okusoomozebwa okukwo. Kati entale ziteetaagisa, kubanga waliwo entale zeetaagisa, eziteetaagisa mu byobufuzi obudde obusinga baziteeka ku bbali. Era tewali nsonga lwaki ogenda mu Makindi East gwe nga candidate gwe bawa tikiti n'otayogera ku byogenda kukolera banna Makindi, n'otandika okukomerera omuntu ataliiwo alina olukuŋŋaana olulala lwalimu abantu gwe batalinako buzibu gwe balonze emyaka 15 egiyise. So ekisooka bwe buba bunafu oba tolina message gyogenda kuguza abantu, and abantu bajja ku lukuŋŋaana not because kubanga abantu abakuŋŋaana 25 oba 3 Ssemujju yabadde nabo yesterday. Tewali munnabyabufuzi wano ng'oggyeko ndowooza President Museveni ye nga bw'alina state power, asobola okulagira Bank of Uganda emuwe ssente, asobola okugamba gundi aleete ssente, Minister Finance asobola facilitating abantu abo n'omutwalo. Kati gwe balamu abantu 30 bazze ku lukuŋŋaana lwo, buli omu muwe omutwalo gumu ogwa ssente, oba bawadde ebbiliyoni 3. Kati munnabyabufuzi kyasobola okukwata ebbiliyoni 3 ng'oggyeko President Museveni aziwa abantu. Kitegeeza abantu bajja olw'okwagala okuwuliriza message gy'oyina. Kati emitwalo 3 abantu emitwalo 3 we bajja ku lukuŋŋaana lwo n'otabako ky'oyogera kirimu makulu ku batu kuwulira mu matu gaabwe, n'otandika kuvuma ono n'oli obudde obusinga omulamwa guba gufa. Bwe nali ntunuulira documentary ya The Gang of 7 NBS gye yakola ey'abakulembeze 7 mu Buganda, Mathias Mpuuga, Kasibante Moses, Namboze, Betty Bakireke, Muwanga Kivumbi, Erias Lukwago, ani awo omulala, Ssemujju Ibrahim Nganda, ne Segona Medadi akali amaggwa. Mu mboozi yabwe bonna banyumya nti baali baagala okuleeta obukulembeze, ekisooka obuwa ekitiibwa Buganda, ekyokubiri okubeera solution, ekirala okwawukanako n'abalala ababaddewo, kubanga Ssemujju ye mu mboozi anyumya nti baalaba nga tewali bukulembeze, abakulembeze ba Buganda bavumbeera mu Parliament ne basalawo beetuukireyo. Kakati bwe baba baali bavumbeera abakulembeze bano betuleeta wano, kubanga jjukira bano booleeta ye ttiimu yo gwe gy'oleeta. For example Buganda olina ttiimu gy'oleeta, you front that team against Western, against Eastern, against Northern. Boleta first revenue yo ne first revenue y'abali bagenda musaawe bamachinga oba bagenda bakubagoro 10-0. Kakati wano ewaffe ndowooza mu Buganda abantu abagala okwesimbawo n'abali mu kwesimbawo amagezi gembawa mwandibadde munoonye ebyo ebiruma abantu n'ebirowoozo ne mubiguza abantu ku campaign, kubanga guno gwe mukisa gwe mulina andi mukkirizibwa mu mateeka okukola enkuŋŋaana. Sinsi nti guno gwe mukisa gwe mulina musobola ogukozesa okutunda ebirowoozo n'okwogera n'abantu ebintu ebiruma constituency zammwe. Nesiraba Betty Namboze Bakireke kuva mukono kyaggwe n'agenda Masaka mu Buddu okukomerera Mathias Mpuuga Nsamba, Abedi Bwanika be yali nabo mu 2011 naddala nga Mathias Mpuuga. Nesiraba kubanga
buli Nambooze bwakwata akazindalo ekyokulabirako n'akuba Mpuuga agenda kulya ku budde bwe eddakiika n'azalina okwogerako eri abantu akomerere Nambooze akumuddiza omuliro. Kasibante obudde bwe yandikozesezza okwogerako eri abalonzi ebiruma abalonzi n'ebirala agenda bumala ng'ayogera ku Nambooze. Ekintu ekyo kitagattako. Ssemujju obudde bwe yali maze oba Muwanga Kivumbi ng'ayogera ku bintu ebiruma bannabutambala ajja bumala ng'akomerera Kasibante oba omulala yenna yamwogeddeko. Bali abeeri bo bakola batya? Bo boogere ku bizibu ebiruma abantu. Kubanga bino bye tulimu ekisooka si byakwevuma ebyobufuzi. Ebyobufuzi bye tulimu n'ebiriwo kati olwaleero mu nsi yonna bye bifuga ensi yonna. Bye biditamininga ogenda kutambula otya, ogenda kwambala otya, omwana agenda somera wa, mukyala agenda zaalira wa, bagenda kujjanjabira wa, emmotoka onaanywa amafuta genkana ki bonna bojja ku mulimu, era onaatambuza ki? Onaaba wa bigere, onaaba wa boda, onaavuga mmotoka. Bw'onaaba onaavuga mmotoka, onaavuga kika ki, era onaanywa amafuta genkana ki? Piki enaasika tesike. Abasambi b'omupiira, abayimbi, bannamawulire, etc, to mention but a few, bana abajjako omusolo gwa sente mmeka. That is politics. And politics decides. Ebyobufuzi bisalawo direction y'ensi weekwata. Kakati bwe tutuuka ku level nga bannabyabufuzi bajja ku nkuŋŋaana okutandika okwevuma, kitegeeza bakola disservice eri public ffe abaze ku lukuŋŋaana. Nti obudde Nambooze we yali maze okwogerako eri Bannakyaggwe abumazeeko ng'avuma gundi. Bannakyaggwe olina birowoozo ki eri bo? Obudde Mpuuga we yali maze ng'ajja kwogerako eri Bannabuddu abimazeeko nga addiza Nambooze muliro. Bannabuddu olina birowoozo ki eri bo? Kakati eyo tactic eya friendly fire mbi. Ebyokulwanyisa nga mwe bennyini mubyekubamu okwata enkambi yo n'ogikubamu ekyokulwanyisa. Kakati n'enkambi nayo nekomyawo mu nkambi because eyo friendly fire. Bonna tubatwala nti opposition lwaki mukuba ebyokulwanyisa mu nkambi zammwe? Disservice ejja eri public, disservice ejja eri ffe. Kugambye tewali nsi yali ekuze mu nsi yonna nga talina byabufuzi bikulu. America gye twegomba eyina ebyobufuzi ebikulu ebirina demokrasi. Nti President Trump asobola okubeera nga tawagira amdan ono meya wa New York. Meya n'ayitamu olw'ensonga nti ebyobufuzi byabwe bikulu. Ebyobufuzi okubeera ebikulu, ndaba nampuliriza, tebiba bikulu olw'okubeera nti ensi nti ekibiina ky'ebyobufuzi ekyasooka kyatandibwawo mu 52 Uganda National Congress. Ebyobufuzi bikula nga enzannya bannabyabufuzi gye bazannyamu nkulu. Ekibiina ky'ebyobufuzi kimaze emyaka 7, yes, but politics azannyibwa mu kibiina ky'ebyobufuzi eyo reflecting emyaka 7 nti nedda. Kitegeeza ekibiina ky'ebyobufuzi kyali kito n'ebyobufuzi bikyali bito. Nti mutandise ekibiina ky'ebyobufuzi 2 n'okutuuka olunaku olwaleero politics azannyibwa mu kibiina kya 2 reflectinga. Kubanga ekibiina kisobola okutandika 2 ne kiba kikulu mu byobufuzi okusinga ekyatandika mu 1952, 53, 54. Kisoboka. Kino kisalibwawo okusinzira ku politics enzannyibwa gyazannyibwamu mu kibiina ky'ebyobufuzi ekyo. Ensi esobola okubeera enkulu mu byobufuzi naye nga yakafuna obwetowaze. South Africa 94 esobola okubeera enkulu mu byobufuzi byayo okusinga Uganda ey'enkaaga olw'enzannya gyezannyamu. Ekibiina ky'ebyobufuzi tekikula olw'okuba nti tekikula nga muntu myaka nti olina emyaka 6. Ekibiina ky'ebyobufuzi kikula okusinzira ku politics azannyibwa mu kibiina ky'ebyobufuzi. Kakati kino kirina kuyambibwako eri bannabyabufuzi baffe abazannya ebyobufuzi. Muzannye mutya ebyobufuzi mu ggwanga lyaffe erya Uganda ensi okusobola okukula? Tewali nsi yali ekuzenga ebyobufuzi byayo bikyali bito. Ebyobufuzi bya bannabyabufuzi bye tulaba nga abagundivu ogenda katuuti okutandika okuvumirira abantu. Okuvumirira abantu. Oli n'avuma mu eddakiika 3 n'avaawo n'agenda ku lukuŋŋaana olulala n'avuma omulala eddakiika 2. Public togiyambye because tolina birowoozo byolese awo. So
entalo zitetagisa bamulya nyama ze baleta bani nadawa no mukampala kubanchira byenyo nga bali nnyo ku lukwago tezetagisa. NUP nayo teyandibadde na ntalo zitetagisa, yandibadde egenda netunda ebirowoozo. Tetwali suubidde president wa kibiina kugenda katuuti kuvumirira opposition munne. Tewali kikutwala bujiri ewa Asuman Basalirwa gwe wali naye 2017 bwe mwazanya naye ebyobufuzi leader w'ekibiina ky'ebyobufuzi Jema ekiri ku opposition nga buli mwachi manchi kiri ku opposition ate n'omuvumirira osomuteeka ku candidate kubanga buli omu it's all about kuwangula position but bwotuukawo tunda ebirowoozo by'oyina laga lwaki ekibiina kino kirungi tambula vaawo naye ekyokuvunza oli ogamba nti ono emumulonda ali ne bali ekyo si kituufu. Okusomozebwa tulina ebibiina byaffe by'obufuzi esooka biri mu hoteri, biri mu Serena, biri mu Africana tebivaamu. Bannabyabufuzi baffe abaawano tebamanyi lwaki bali mu bibiina by'obufuzi, balina ensonga emwe bawanguza. Ensonga lwaki nyina mmeeya gwe mmanyi yafuna tikiti ya DP ekisanja ekiwedde, bamala okugifuna abaali waka ne bakampeyina be ne bamugamba nti nno embeera no weetuuse kaadi ekuwanguza ya NUP, naye nga bamaze omusayiningira ku kaadi ya DP yagireka nagenda ku NUP. Kati bannabyabufuzi baffe abasinga wano mu Uganda bali mu bibiina by'obufuzi kubanga baagala okuwangula. Yensonga lwaki bamu makaadi basiita ebigere bakaaba amaziga bakola buli kimu. Kakati bakizuula nti n'abalonzi ba wano entegeera yaabwe ya kaadi ya ssente. Nti bw'omala okufuna kaadi, for example mu Kampala bw'omala okufuna ya NUP funayo ku ssente ntinitini. Nti abalonzi baffe tebawuliriza birowoozo. Matovu yangamba nti yayogeranga n'abalonzi Matovu wa Need nga mala okwogera n'abalonzi nga bamugamba oyogedde bulungi naye oli wa kibiina ki, nti nze independent nti wano tulonda DP oba wano tulonda NRM. Kati level njogeddeko ku bibiina by'obufuzi nti okukula bina level y'enzannya yaabwe y'ebyobufuzi erina okukula. Then togere ku level y'abalonzi ne ku level y'abannabyabufuzi nti munnabyabufuzi level ye ekula singa omulonzi level ye ekula. Njagala mbawe ekyokulabirako ng'ogenda kuba olukungana katugambe katu Kinyolo, kubanga bannabyabufuzi baffe wano bwe baba bajja okuba enkungana tebeeraliikirira ku balonzi be banaababuuza. Bakimanyi nti abalonzi baagala ssente. Njabasanga banywa amalwa ntekemu ga mutwalo, mbasaye nga bakuba ludo ntulakaawo nkube mu ludo mbalekerewo ebiri. Kati ziri ate ensi zetwegomba zo kye zikola. Munnabyabufuzi bw'aba n'akuba olukungana research desk ye ebeera wali neekola okunoonyereza ku kitundu gy'alaga. Yeeraliikirira abalonzi, agenda mu balonzi abalimi, abalunzi, agenda mu balonzi abalombe. Mu balonzi gy'alaga bavubi. Bwe baba abavubi bagenda kumubuuza ki kyasooka okweraliikirira. Bwe baba abalunzi bagenda kumubuuza ki kyasooka okweraliikirira. Bwe baba abalimi balina nsonga ki, bwe baba abasuubuzi balina nsonga ki. Kakati ffe wano munnabyabufuzi teyeeraliikirira bibuuzo binaava eri mulonzi kubanga akimanyi omulonzi entegeera ye ya ssente era entegeera ye yakikutte. Munnabyabufuzi ayita mu banka ng'afuna miliyoni 4 avungisa 2,200 abagamba mumpe miliyoni 4 2,200. Kati akimanya nti ajja basanga mu kasenta nga batudde bali mu kunywa ku mwenge bakuba ludo matatu mweso pulu abalekereza abalekedde avuge asange abalala nga bali awo era nabo balekereza abalekedde. Kakati munnabyabufuzi yeye atunulira omulonzi ono nti level ye ekyali wansi si ya kubuuza bibuuzo byeraliikiriza. Level ye ya kuleeta ku ayina ayagala ki. Era waliwo munnamawulire yangamba nti yagendako ne munnabyabufuzi mu constituency mbodde togikwatako nga munnabyabufuzi tavana mu mmotoka ate munnabyabufuzi y'omu abantu be basinga okuwaana okubeera ab'amaanyi nti ayogera nnyo naye nga bagamba sente zammwe ez'omwenge nziresaawo, sente zammwe ezawala nziwadde gundi nti kale onale bwe tweyanzizza because yakimanyi bano tebagenda muteeka ku nninga tebalina na kyebasobola kumubuuza kirimu magezi. Kati munnabyabufuzi bw'anaatuuka ku level kubanga munnabyabufuzi essaawa zino nga we kiri kati wayagala kibeere tayagala level ya mulonzi erinnya kubanga level ya mulonzi bw'enaalinnya ne level y'omunnabyabufuzi ejja kulinnya. Tujja kuleka bannabyabufuzi abalimbalimba tuleete bannabyabufuzi abalina kye bakola
era abanyonyola abantu kubanga ne banakuba olukungana katugambe Mengo ajja kweraliikirira abe Mengo basuubule bayina ebibuuzo bayina ensonga ezibaluma ze baagala otwale mu parliament ne wano munnabyabufuzi amala ekisanya kya myaka 5 nga takomye mu balonzi kujjayo birowoozo songa ebirowoozo alina kubijja mu balonzi n'abitwala eri parliament ku floor n'abyanja. Ebibiina byabufuzi tebikoze kimala kusomesa bannabyabufuzi yensonga lwaki leve ekyali bwetyo toyawula memba toyawula fani toyawula werowisha abawagizi nze mbalabe nnyo kwenalemu nga kalulu kawedde ne bagenda ne batandika okwekalakasa twakolera President Museveni teyatusasula natusasula naye nga bagamba bammemba yensonga lwaki osanga ekibiina ky'ebyobufuzi nga kigamba tulina bammemba milioni 18 ekibiina ky'obufuzi B nga kigamba tulina bammemba emitwalo milioni 10 kati nga bw'ogatta population ya Uganda milioni 45 n'emitwalo ndowooza oba zigiri 9 nga bammemba b'ebibiina by'obufuzi byonna mu Uganda basinga population y'obunene memba tayita mu kakungunta tayina nsonga lwaki abeera memba ensonga lwaki Mpuuga we yakuba press conference wali ku kitebe naga nti memba asookerwa akajja sasula emitwalo 5 nagenda ku radio discussion ngeriwo bannamawulire nabo beewuunya omusajja asasuza abantu sente nabagamba nti bannaye ebibiina by'obufuzi bammemba balina osasula era ne bawe ebyokulabirako ndowooza naleeta Scottish National Party, Conservative Party, Labour Party, Democratic Party America, Republican Party ne One Party State eya One Party mu China nga ekibiina ky'ebyobufuzi katugambe Communist Party of China kyekibiina ky'ebyobufuzi kyokka ekiri China era kyekikola ebyobufuzi China since nti kyekibiina ky'ebyobufuzi kyokka wandisuubidde okuba kumpi buli munnansi we China ebbilioni 1 ne milioni 5 bonna nga bammemba at least kale ebbilioni 1 nga bammemba naye balina bammemba emilioni 3 n'okusoba kakati njagala otebereze ebbilioni 1 ne milioni 5 nga balinako bammemba emilioni 3 n'okusoba balinako kumpi akota nti memba yetegerezebwa alina kyawalira ekibiina ky'ebyobufuzi kubanga ekibiina ky'obufuzi kikola emirimu so bannabyabufuzi baffe baagala ba public esigale bweto kubanga public wesigala bweto tujja kusobola okuleeta bakiro kitwala omunaku bangi mu parliament basisobola kwogera bangi kubanga bo balina sente singa sente ze zaali zikola kuva dda waliwo abatali badde mu byabufuzi nkugambe Kalega Njuba ya stepinga n'ava mu byo ku kyumba ka parliament wa Kyaddondo North n'alekera Ibrahim Ssemujju Nganda sira kubanga Ssemujju yalina sente n'olwokuba nti yamutunuulira kakati ekyenjawulo okwekyo nakikugamba nti abavubuka abedda ba Ssemujju type ezo ate bwe bajja nga katuuti tebaavumanga ba Samuel Kalega Njuba baba wange ekitiibwa era baamanyanga nti basiniya baabwe naye babaterangawo amadaala era ensonga lwaki Kalega Njuba yakwata Ssemujju namutwala mu constituency n'agamba ono asobola okunziririza mu bigere so nze mu kulaba kwange nga bwe kyabadde naddala Masaka kino kisimbuliza Masaka tekyabadde kirungi era ekifaananyi kyabadde kibi eky'omuntu okuvuga emmotoka okuva emukono ogende Masaka okuvuma bannabyabufuzi ate bo badde nabo era nga bemuli namu mu lutabaalo kuba kati wano temulina mugamba public nti mwena muli ku opposition nga mukwata akazindaalo mwe bennyini ne mwekuba nga mukwata akazindaalo mwe bennyini ne mwerwanyisa lwaki nti tosobola kulimba public nti mwenna muli opposition nga gundi bwakwata omuzindaalo avuma oli era wabawo gubagamba nti ono yeenoonyeza bibye so ensi yaffe esobola okukula naye kutandikira ku bannabyabufuzi but public naffe tukinamu omukono tuve ku gundi gwe bawadde tikiti tudde ku ani asobola okubeera mu position yeeyo kubanga tikiti ekisooka si yegenda okukolera ekigenda okukolera ye muntu oyo gwolonze omuntu oyo gwolonze ayawukana atya n'abalala kati okusoomozebwa kwe tuyina mu mbeera yonna kuli kumu nti waliwo be tuyita abayivu ng'abayivu abo bamanyi kye bakola naye nga basalawo okusirika ebyobufuzi okubyesonyiwa avuga emmotoka ye agenda okulaba ku pampu
amafuta gabadde gatano bisatu nagamba I think this government is not working well. N'amafuta gatuse ku 15 mu bisatu nakubayo akabina namugamba teeka mu 5 navuga n'agenda. So nga tulina abantu bakirolo kitwala omunako tebategerekese bavuddewa bakola biki bo balina ku ssente andi bategedde public kiki kyeyagala banne bazirese baziyemu bawangudde bagenze emyaka 5 babaddeyo tebalina kyebongedde because bakitegeera nti public eyagala ssente. Public tulina okusituka sidi campaigning nga muntu yenna naye nkugamba gwe public tuula lowooza kugwa omulonzi kwaba abazze okwagala okwesimbawo who is better who is best nti ye Arnold naye ne bana abalala bawulirize toba na bias yakugoba Sseggona because teyafuna tikiti ya kibiina kya byabufuzi kyowagira. Wuliriza ebirowoozo bya Sseggona byaleese, wuliriza ebyawalukagga, wuliriza ebyakkanga because tuli mu katale ka birowoozo. Since nti katale ka birowoozo bano be baleeta ebirowoozo akatale ife public wuliriza ebirowoozo byawe bonna londako kwabo gamba nti kubano ngenda kulonda Arnold, kubano ngenda kulonda gundi, naye tosooka kugoba muntu yenna ajja kugamba ajja kubuulira lwaki kubanga osobola n'omugoba nga towuli ku nsonga ku gulawundi ndala nti batugamba wali ssente bweziti dekasooka kunnyonnyola process ya ssente ebeereete ofuna otya ssente mu parliament wadde oli baka parliament ozifuna via what via your account via bank transfer. How can parliament transfer that money? Parliament transfer ringa ssente oluvannyuma lwa okuyita mu mitendera bwegiti gyayitibwamu gitya akunnyonnyole oluvannyuma owulirize n'omulala bayasebeere nti eri abalonzi kubanga bali abatusingako bo bawuliriza bo bamanya nti munnabyabufuzi ye byonna obuyinza Katonda bwe yali atonda ensi bw'amala ogitonda wano ku nsi kwe tubeera gwe kwoli nange kwendi munnabyabufuzi yalina obuyinza ng'oggyeko Katonda era yaddirira Katonda kubanga ne wano wentudde munnabyabufuzi asobola okukubawo bomu n'agamba nti twamuteebereza okubeera omutujju era n'agamba abaana njagala mulumbe. Munnabyabufuzi asobola okuwa pointing olwaliro nga tulina muwadde 10 n'akugamba bagenda kuwa omusala gwa miliyoni 10. Munnabyabufuzi asobola okwavuwaza bizinensi yo n'agiteekako omusolo ogutasaana okukakana n'oyavuwala n'osaanawo. Munnabyabufuzi asobola okutwala afu ya money nti bakuwa miliyoni 1 n'agamba njagalako omusolo gwa mitwalo 5 talina kyekoze talina kyali naye nga munnabyabufuzi. So munnabyabufuzi bannabyabufuzi bano tulina okubakwata n'eriisa ejjogi, tulina okutegeera embeera yaabwe, tulina okutegeera nti gwe tutwalayo ali mu kaliba ki andi munnabyabufuzi bwe tutunula ne tubeerawo bannabyabufuzi ne tusindika bannamba lujega ensi esaanawo. Gwolooza lwaki covid bwe yajja president n'agamba nti kati tugende mu kafyu parliament yasigala ekola era ababaka nga be bateesa ku nsonga ezinatambula emisala gyabwe basigala bagifuna kubanga babakwata nti bantu banjawulo bantu basalawo eri ensi. So abasalawo eri ensi temala galonda bwe mutyo mulina okubeera nga nammwe mutaddeyo eriisa ejjogi. Natandikidde ku bannabyabufuzi abeerumba ne balwanagana ne beekuba ekintu ekitali kituufu. Tewali munnabyabufuzi agenda gaba ssente awangula akalulu nga tebaagadde ojja zibawa bazirye. So munnabyabufuzi olina okukola kyokola kyonna ekisooka ng'olowoozezza n'omulonzi olina okulowooza then gwe butuuka mu position toli mugezi nnyo because abagezi bangi naye Katonda akwadde buwikisa kubeera mu position eyo then position eyo gikozesa otya okuyamba public. Munnabyabufuzi talina kugendera ku bantu ba lubatu alina okukola ebintu ebigasa abantu. Public eyina okubeera nga egoberera ensonga z'ebyobufuzi si lwa kubanga bakwadde omutwalo ogende kulaale okuwuliriza n'okutu okulaba n'amaaso okuteekamu obwongo ng'ogenda okulonda.
emyaka 5 line gy'osimbaawo gisalawo binatandikiddeko omwana n'asomerawa anajjanjabibwa mukyala na byonna n'olugoye lw'onaayambala n'engato z'onaayambala na buli kimu ne w'onaasula awo kimanyi nti ebyobufuzi bisalawo nti osobola osulawo oba tosulawo kubanga ebyobufuzi bisobola osalawo nti awo mumenyeewo bazimbawo bubi nga palamenti yeesazeewo nga kanso y'abakansala yeesazeewo nga aga nti awo bazimbawo bubi therefore mugenda kumenyawo so ng'ogyeko kiki tuve mu kikutte tudde ku ani anasobola okukolera abantu baffe era anaakola atya. I think yawo tusobola okubeera nga tusobola okutambuza ensi. Ebyobufuzi bikola okusinziira ku bakulembeze. Abakulembeze be bakuza ensi. Ensi ezaakula zonna naggambe zitandika na byabufuzi kukula. Therefore ebyobufuzi byaffe tebisobola kukula nga abakulembeze tebakuze. So mu mbeera eno ataba natuuliriza okwebereramu kikulu, okusalawo kiki ani anaakulembera kikulu, n'okusalawo ku mbeera enetambula etya era nakyo kikulu. Bannabyabufuzi mufune ebirowoozo bimubuza abantu. Laale zammwe okutandika okwevumirako n'okwerangira nga gundi bwe yayamba gundi oyo bw'atakola bw'ati, gundi oyo ebyo byonna tebikola. Ekikola kiri kimu, kusobola kukulembera nsi na kusobola kulaga bantu ebirowoozo byabwe oba ebirowoozo binaatambula bitya. Abavuganya kuba pulezidenti bakyanoonya akalulu, kuba kansala bakyanoonya akalulu, buli omu muwulirize. Tolonda olw'okuba nti gundi alagidde, londa olw'okuba nti olina ebirowoozo, oli alina ebirowoozo ebigwa mu ekyo. Then namwe bannabyabufuzi temumala gadduka mu bibiina byabufuzi. Genda mu kibiina ky'ebyobufuzi ng'otegedde lwaki kyatandikawo, lwaki weekiri, lwaki kiri ku mulamwa ki, etc. Byoba ogenderako. Tewali monopolist ku birowoozo, buli omu aba n'ebirowoozo. Sente musobola okuzirya nga bazireese, but mulonde abantu abo abasobola obbasakira. Njagala tukome wano leero, naye tukome wano nga mbagamba nti mwebereremu ng'omusajja bwe yabagamba. Okwebereramu tekitegeeza nti mulina kulonda gundi, naye mwebereremu olw'okubanga nti musobola. Munnabyabufuzi wammwe abafaanana abalonzi. Munnabyabufuzi mu constituency afaanana omulonzi we okusinziira bwe yeeyisa. Abaalonda omubaka gundi abafaanana, enfaanana yammwe gye mufaananamu n'ebirala bigwa mu kkoole. Tugenda koma wano leero. Weekend I think nalabye Muwanga Kivumbi nga naye abagamba ng'ayogera era naye ng'ayogera bingi. Muwanga gy'abadde yonna sinaba kulaba birowoozo by'atunda. Abadde kwataakinga na kulumba balala. Atali ku tikiti ya NUP akolera Museveni. Ani yakugamba? Kyagulanyi yajjanga independent 2017. Waliwo FDC waliwo DP. Batandika NUP bwaki tebeegatta mu bibiina ebirala. Statement zetukola zirina okudrivinga tulagawa. Namboze kyekimu naye mulumbi. Then abantu bendabye batunda ebirowoozo ndabye nnyo bijjirwa mugobera ku mikutu gye ng'atuuka n'abagamba ky'anaabakolera abantu. Natalumba candidate ye nago besimbyewo naye nga ali mu kubagamba nti nze nsobola bakolera kino singa embeera bweti era munsindika nja kusobola bakolera kino. Ndowooza ekyo kyekyandibadde ekirungi kutunda birowoozo bivuganye. Munyagwa mbala akakuba president naye mulaba atunda ebirowoozo n'abalala batunda ebirowoozo bannandala mafaabi. Si kirungi kuleeta gaali ganga nalabye Ssenyonyi nga ye mulugunya abe naale mubaze wano owe naale mbwa bamba tisati muleka jje bwaba nga takoze fujjo awulirize ebirowoozo asobola n'okuvaawo tisati ye naale mu ng'agijjamu nga yambala ye NUP naye olw'okuba nti balowooza nti ebyobufuzi byakwewalana mpalana ebyobufuzi si mpalana za lubeerera. Tukome wano leero tutandikire awo akuume atakuumira mpeera.